Kale balamusako mwena bali ku mukutoga There is Still Hope. Bali ku There is Still Hope to testimony ate ne Tish TV dreams and visions mebale kubanga ate mutugobeda mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukudize ekitibwa n'amatendo mwe mutukuvu jangu ofuge erola bisibe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde amina. Kale nade ntunulira okuziikibwa kwa Papa nentunulira abantu abazze ku mukolo oba abazze ku maziika ago tekyanewunyisiza okulaba nga abasinga ba agents yasitudde abakungu bangi b'ebitiibwa omuli ba presidents ministers okuva mu biti ebyenjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo. Naye natunulidde ba president bonna abazze ne ngamba bazze kuwerekera munnaabwe bazze kubanga ate bawerekera munnaabwe. Nabagamba okufa kwa Papa okwo si kwa bulijjo ate tekwabaddewo ku Easter Monday kwaliwo dda bbanga eriyise. So baali balina okukola emikolo egy'enjawulo egy'okubanga basiibula mu butongole rituals ezo zirina okuba nga ate zikolebwa. Atunuulidde ennyambala gye bayambaddemu katera ng'omuntu avaayo awakana black taddeko ne masks so emikolo gyabadde so dark. Manyi Vatican erina ebintu byekweka ebiri secret abantu ba bulijjo betasobola kubanga bakola ki abantu ba bulijjo betasobola kubanga ate bategeera. Ankubulire mu nsi yonna bano abantu babiri basobola okusitula ensi yonna. Bwenjogera ku nsi yonna abafuzi b'amawanga ag'enjawulo bwe kuli kabaka Queen oba King wa Bungereza wabanga afudde ndoza mwakiraba ku luli ne ba president ba Africa babatambuliza mu bus ng'abaana b'essomero abagenda. So oyo namba emu kabaka oba n'abakyala ba Bungereza abafudde. Then ni Papa Papa in fact Papa yali ku top ono bana abakyala oba kabaka ne bakola ki ne baddirira nti ye alina okusitula ebikonge byonna nga we bali eri baanadde endaba ne tumbe ku simu yange nendaba ngamba ono mumanyi n'oli yaliyo n'oli gyali abalekayo bano bazze mu kintu kyabwe. Anyway mwabamu abalabe nti bazze kuziika naye abo baba bazze kukola mikolo baba bazze kubeerawo kubanga ekintu kyabwe bakirimu bonna bakimanyi. Alulidde in fact nze kankweyamaze kuba president bonna benalabye Vatican tewali gwesobola agamba nti tali mu ekyo mu ebyo bya underground oba tewali gwesobola agamba nti taweereza stan. Bonna benalabye gwe ddayo wetegeeza bulungi olutambiro nzo obutakuwa vidiyo ezo bulungi oba abafuzi abo bulungi gwe ddayo wetegereze oba kola research president ki oba ba prime minister ki abagenze okuziika Papa olabe yalabo kabaka wa Bungereza yabaddeyo oyo ate terina kubuuza be bakulembedde ekintu be bakivuga. Donald Trump yabaddeyo. Donald Trump wadde muwagira nti sometimes alisistinga enkola z'omubi naye ate gyali president kye yabaddeyo nalabyeko wano neighbor waffe nalabyeko neighbor waffe wano naye yabaddeyo bangi babaddeyo abafuzi okwetolola ensi yonna naye nga bonna bakuba mu tooki birds of the same feathers they flock together oba they move together. So
Gega kabadde amazika ga Papa ngeri gye nagalabyemu. In fact okuviira ddala mu kufa kwe ebintu ebikolebwa biri so dark, biri so secret obitunuulira. Emikolo gyonna egikolebwa giri so dark. Okitegedde? Nalabye nga basiringa keesi ye ng'alinga agenda ovaamu. Bagisinze simanyi na kye bagambye ki, waliwo kye bagambye giteekako yonna bagisiiringa. Anyway, oyo yawedde yaziikiddwa. Akati amaaso gonna tulina gateeka ku ki kwajja. Wali yagambye nti no yabadde Antichrist. Yes, yabadde Antichrist naye asi oli yennyini. Ono yabadde akola ebyoli agenda okujja. Yagezaako kubanga aleeta wano wa religion n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye amaaso gonna kati okuva kati mu nnaku nga 2 atugateeke ku muntu oyo agenda okubanga yaddako okubeera Paapa. Maaso gonna tugateeka awo. Agenda kuba muzibu nnyo. Ajenda zagenda okuyisa zigenda kubanga nzibu. Nalabye Donald Trump ng'agamba nti ayagala addako abeere nga ava mu ggwanga lya US. Paapa addako. Awo bannaye kijja kuba ate kibi nnyo. Nze ababuulira. Paapa n'ava mu US. US bamugenda ate kubanga mubonaabona nnyo. Nti US kati tambula edda mabega. Naye ate kuno ebijja kudduka buddusi ng'edda mabega. Economically n'ebintu ebifaanaganako ki. N'ebintu ebifaanaganako weebityo. So, okuzika kwa Paapa mu bufunze kwasombye abantu okuva e Bule n'Ebweya. Nze mbagambye ddayo weetegereza olutambi. Bapulezidenti bonna abagenze oba abakungu bonna abagenze wensi ezimu tezirina bapulezidenti, zirina ba prime minister. Kati gwe tunuulira bulungi nnyo olabe bonna bagwa mu kintu eki, bonna bali mu nsuwa egyo badde baze kwerekera koliigi. Eggwe oli waddembe okuwakana oba okukkiriza. Kati ffe abaaliyo eri olabira ddala n'ogamba so baali balina obeerawo okumakinga sure ng'abajulirwa okulaba nga gundi waabwe akola ki, gundi waabwe aterekebwa oba aziikibwa. Aye n'okulaba oyo agenda okuddako bo bamumanyi. Kankubulire bamanyi Paapa agenda okuddako. Ebyo bagamba mu kugenda kuba kalo, it is a wastage of time. Zaakubuulira. They know very well. Nakati bamumanyi. Ate tasobola kukola nsobi akulonda muntu atagenda kubanga atuukiriza agenda zaabwe. Era tubaga nti omuntu addako the Antichrist. Tubeere beegendereza. Muteekeko nnyo eriiso George. Jalaba. Ebyo tubagamba wano mujja bijjukira after just few years oba few days oba month ng'amaze okuba ng'akola ki, ng'amaze okuba ng'atuula ku eyo entebe. Naye bye mu bufunze byabaddewo okuba nga baziika Paapa. Naye nze kye njagadde, message yange gye njagadde otegeere nti weetegereze nnyo akulembeze abo abaddeyo. Wadde si bonna nti bagenze, waliyo abali eri mu kintu naye nga tebaakoze eki, nga tebaagenze. Naye natunudde lisiti y'abo ababaddeyo ne ndabira nga mbamanyi twaliko nabeeyo. So ndabira ddala nga ekintu kyabadde dark from day one. Byabadde so dark, emikolo egikolebwa, nyambala gye bambalamu. Olabira ddala nga ebintu biri so dark nnyo, bintu bya kizikiza. Naye lwakuba nanga abantu bo bazibe, bo balaba Paapa, balaba mu mikolo, omuntu ne wajja ng'ayambadde gaddugavu, taddeko n'ebikokolo, bo tebabitegeera. Era omuntu ajja kugamba ayo ye culture. That's how things are supposed to be done. Bintu birina kukolebwa bwe bityo munnaye. So because people are blind,
tebamanyi what's going on in the other side munsi eri endala. So that's all ebyabaddewo kati focus yaffe yonna tutunuulire era ebana amalolangirira papa tujja kuvaayo tujje tubagambe tumukube mu torch tujje tubabuulire nti oyo gwe bataddeko era the Antichrist still is the Antichrist naye era tuba twongeramu okuba nga tumukola ki tumukuba mu torch. Kale baagaliza olunaku olulungi Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi bo bonna b'okuumye kutuusa olunaku olwaleero. We tugenda wazibu naye olw'ekisa kyo tujja kuwaguza tujja kumalako kuba gwe oli w'amaanyi okusinga ne Setaani mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina.